wetwogerera ng'ebbago ku nsigo enkolere bannasayansi bayita genetically modified organs GMOs liri mu palamenti naye nga lirudde nga waliwo okusika omuguwa oba Uganda ddala ezeetaaga. Ettendekero ly'ebyobulimi e Kawanda lye limu ku matendekero mu Uganda agawoomya omutwe mu kukola okunoonyereza ku nsigo ez'ekika kino. Abakakakiiko ka sayansi ne tekinologiya batuuseeko mu matendekero ag'ebyobulimi agawera. Baagala bannasayansi bebe basaale mu kusomesa bannayuganda ku nsigo nga tebannayisa tteeka lizikkiriza mu Uganda. Kubanga yonna gye twatandikidde okuva e Kawanda okugenda ku National Council for Science and Technology okutuuka wano we tuli e Tororo, buli mwaka ayaayaanira tteeka eryo. Bakoze ebintu bingi naye tebamanyi kiddako. Kakati ffe nga bannayuganda okubanga tetulina tteeka wadde erigaana oba erikkiriza ebintu ebyo okutambuzibwa muno, tubeera ku bulabe nnyo. Bannasayansi abaagala ensigo enkolere zikkirizibwe mu Uganda bagamba nti balaba nsonga lwaki abantu abamu bakiwakanya kubanga zaatuuka dde okuva mu mawanga agazirima. Tekinologiya ono mulungi mu ngeri nti tusobola okumukozesa ne tufuna vaccines ezisobola okutuyamba okuziyiza endwadde mu bisolo byaffe bye tulina mu Uganda. Wabula omulwanirizi w'ebyobutonde Dr. Kihura Nkuba agamba nti palamenti esaanidde kukkiriza tteeka lino. Eggwanga ery'amaanyi nga Russia lyasazeewo okuyita omuntu yenna aleeta GMO mu ggwanga eryo lya Russia ne bamuyita biological terrorist, ng'ajja kuba terrorist akozesa ensonga za science. Ono alumiriza nti ensigo zino za bulabe nnyo eri bannayuganda omuli n'okwonoona ettaka obutaddamu kulimirako kintu. Tosobola kukwata ensigo ate n'ogisiga omulundi ogwokubiri, olina olusuku lwo luliraanya oyo agenda kukozesa GMO. Olusuku oluna GMO lujja kujja luyingire mu lusuku lwo lulukyuse lufuuke nalwo lwa GMO. Ne waba aleese GMOs tolina tteeka mw'omuvunaanira. Kakati nze ndowooza ffe ng'akakiiko ka sayansi ne tekinologi katugende e Kampala twanguyirize okulaba nga tuyisa etteeka oba likkiriza oba ligaana naye tusobola kukikolera mu tteeka. Dr. Kihura Nkuba alumiriza nti waliwo n'ekitongole ekitadde ssente nnyingi mu bannasayansi n'ababaka ba palamenti okuwagira ebbago lino. Eyo kampuni egenda mu mawanga n'egula buli muntu yenna wa sayansi owa tekinologiya ne bamuwa ssente ne balaba nti ajje balimbalimba abantu nti eyo GMO nnungi. Nsonga eyo saba abamemba ba palamenti bayise mu bwangu okuyisa etteeka eryo kubanga bataliise kati nga Uganda tujja kusigalira emabega. Jingo Francis, NTV.